Bannakyo tukumanya katutandika ekitundu ekyokubiri ate tubeere nga tweyongera okubeera nga tuyiga n'okwekaliririza. Tufundikidde ekitundu ekisooka nga nkugamba naye nze njagala mbabuulire ekigambo kino. Bw'oba ng'owulira nti eriyo omuntu ayinza okukeera enkya n'akuwabya n'akugamba nti tovujjirira buwangwa bwo, muveeko si Muganda. Teri Muganda atalumirirwa buwangwa bwe, tebakulimba tebakulya binusu. Nabagamba tutandike okwawula Abaganda ab'amannya, kubanga ekyo nakyo kyatuuka tukyayinza kijjawo. Oli n'akulaga nti ye Kafeero, oli n'akulaga nti ye Kiwanuka, oli n'akulaga nti ye Nsubuga oba tugeze nti oba yaani mbawe manya ki, n'akeera enkya n'akulaga nti ye Muganda, naye nga tabeerangako n'omulundi n'ogumu ng'ajja kugamba nze Nyenje. Onaagaanira wa nga n'emmengo ekintu ekyokugaba oba oliawo oba okugaba emirimu nga wandibadde osooka kubeera ng'odda ku butaka bwammwe n'oyita mu bajjajjaabo, jjajjaawo ow'ekika n'alyoka akwanjula emmengo. Bwe kiba nti n'emmengo baabidibya, eby'omuntu okwennyonnyolako nti nze gundi nva mu lunyiriri lwa gundi, nva mu luggya lw'ono, yogayoga kusiga, gendera ddala ku mukulu w'ekika akutwale wa Katikkiro, byonna baabidibya. Oli kasita ayogera nti nze Nyenje, nze Kiwanda, tuli baalugave nga bakeererawo nga bamugamba tandika okole. Kati omuntu oyo bw'abanga y'omu ayinza okugamba nti tovujjirira bintu, temwesiganga bantu. Tulina kati Abaganda ab'amannya nga ye w'amannya, naye nga mu butuufu naye akimanyi si Muganda. Kati oyo y'okuwabya n'akugamba nti tovujjirira, aba afuuyirira kanwe. Kati nawe bw'obiteeka mu mutwe gwo n'ogamba era sijja, olaba n'oli ow'olugave yaŋŋambye nti sijjira, era naawe n'okitwala. Nkusekeredde. Ekintu eky'omuntu okubeera nga ye Kiwanda naye nga si Muganda Munyarwanda, si Muganda wa Mutoolo, si Muganda muki, ebyo tokyayinza kubiggyawo. Gye bali obudde buno nga beetuuma amannya g'Abaganda, kubanga ekyo lwaki tokyayinza kiggyawo. Ab'Emmengo bennyini baatuuka ne bateekawo enkola ey'okuyingiza abantu abatali Baganda naye mbu ye mweteefuteefu okubeera nga akolegana n'Abaganda oba nti okuweereza Obuganda, nga bamuyingiza mu kika ne bamusimbira, ne babasimbira n'emituba. Twabalabaawo okumanya nti Abaganda tulina akajanja, mmwe be bamu mwe abasimbira Bawobote, mwabawa amannya g'Abaganda ne mubassa mu bika by'Abemmamba. N'ono aliko mwamuyingiza mu kika ky'Abente ne mugenda ne mumusimbira n'omutuba ku faamu eyo. Manya faamu yeeyo bayitayo faamu gye mwamusimbira omutuba, ne mumuwa erinnya lya Katongole. Naye y'omu y'Abagamba tetwagala kuddamu wulira muntu aboogera nti ffe tuli Baganda. Ye mmwe kwegamba temumanya mulabe wammwe, ne bwe mumanya temwefiirayo. Nze nabavaako, waliwo wano omwami gwe baayitanga, waliwo omwami baamuyitanga, yali Erika Alwanga. Yavaayo n'avuma Abaganda, n'agamba nti Abaganda mulinga kondomu, naye era ne musigala nga mulaga nti mukwatagana naye. Kale nno weewuunya, buli kintu kyonna agaali amatendo wano ewaffe, ffe ababise
kati ffe bwe tuvaayo ne tugamba ffe abakyalina omwoyo ogulumirirwa ne tugamba nti obuwangwa bwaffe buleme waakiri kusaanawo naye ate era ne mwagala mbu tufukamire tubakoowule mujje tulwane nammwe. Nze nkugambye bw'obanga omuntu akyayinza okukubuzaabuza n'akugamba nti oyo yakoze ekyo tomuvujjirira. Akikugambye sooka weekenneenye kyanga okwekenneenya obuvo n'obuddo nga tabangako muganda. Omuganda ayinza otutuuka ku ssa ly'ettima erifaanana bwe lityo nti tovujjirira naye ng'oli asomesa buwangwa bw'anaakulimba. Mwegendereze, nze mbabuulira. Nze ekisinga okunnuma kiri ekintu kimu. Abaganda bennyini b'osanga nga yaguze emmeeza n'abuukinga emmeeza naye nga byasasulidde agenze kulaba bimansulo naye yabuukinze emmeeza. Be bamu be tunoonya. Tubakoowoola Baganda mwe muliwa muzuukuke mujje muvujjirire emisomo. Tebalabika. Obalaba ku lunaku olw'okuyingira mu bivulu nga babuukinze emmeeza nti balaba bimansulo anti manya bawuliriza bintu by'abano komedi. Kati n'otunuulira Omuganda ddala Omuganda ng'olina amagezi n'oba ng'oyinza obuukinga emmeeza ya komedi yekayeka. Kabaka kintu tetuyinza kumwerabira. Era Kabaka kintu yavaako ffenna okuyitibwa Abaganda. Era senga teyali Kabaka kintu ndowooza ffenna oba twandibadde tukyali Banyolo. Oba twandibadde Banyolo oba twandibadde ki kubanga ekyo tekirina kubuusabuusibwa nti Omuganda yava mu Munyolo. Bw'obanga owakana bibyo. Lukidi Mpuuga Nsiŋŋoma Munyolo yali muganda wa kintu. Eggwanga ly'Abaganda teryaliwo. Naye kintu olw'okukuŋŋaanya abantu bano n'abasiba Obuganda kye kitufuula Abaganda. Olw'okuba tusibiddwa mu Kaganda abantu mujjukire mu biro biri ensi ng'ekyayitibwa Muwawa baali basaasaanye mu bitundu biyitirivu. Yagezaako okulaba nti abakumaakuma abazza n'abagatta awamu bakoleganire wamu kyava abagamba nti kati tuli Kaganda nga bw'olaba omuganda gw'enku. Ne tufuuka Abaganda ne tutandikira awo. Naye Kabaka kintu y'omu era ye yatandika ekintu kye ŋŋenda okunnyonnyolako leero ekyali mu lubiri lwa Kabaka kintu eky'obwerende. Obwerende kye ki? Gwe bagaana okuvujjirira, gwe bategeerera. Obwerende kye ki? Tunnyonnyole. Tunnyonnyole obwerende kye ki? Abantu baffe muyina endowooza. Nze olumu mbeera eyo n'enseka n'okuseka. Mbeera eyo n'enseka. Oli akugaanye nti gundi yakoze kino togira gundi yonna kale yakubuulira obwerende kye ki? Ebintu ebimu tubiggyemu omuzannyo. Buno buwangwa bwo. Teri mukyoli, teri musoga, teri mutolo nabo bali ku lwabwe. Agenda vaayo abuvujjirire nga siggwe. Abaganda balina ssente. Ekyo tekirina kubuusabuusibwa era nze toyinza kumpubya n'oŋŋamba nti Abaganda baavu. Ani akulimba? Balina ssente. Bw'obanga oyagala okumanya nti Omuganda alina ssente, tegeka ekimansulo olabe. Ogenda kusanga nga Ssemakula ow'Olugave yatudde ku mwanja ate nga ddala Muganda. Era nga Ssemakula y'omu yakuba n'enduulu. Awo wennyini gendera awo. Yongera nga y'omu. Kati nze tonnimba akagundi n'akabuuka Abaganda balina ssente. Tegeka ebivulu eby'okuwemula. Tegeka ebivulu eby'okumansula. Olyoke olabe omwana w'Omuganda
nga n'omwana agenda okweyala mu maaso nti bazannya ebimansulo nga mwana wa muganda ddala. Twali twekwasa abantu nti abo bannamawanga nedda mikwano tebakulimba. Omuganda yasooka okubuukinga oluvaawo nga bakugamba twagala Federo. Federo ki? Bwe bana era kyova olaba nze ntunulira abantu n'enseka. Mwakyawa yali mululu Kiseka eyagamba nti mwe Abaganda mwogera bwogezi ne bwe banaaba wa Federo mugenda kukola ki? Omusajja yali mutuufu, muyinza kola ki ng'oggyeko ekyokwogera nti twagala Federo? Olaba n'ebintu ebiteekwa okunyweza. Vidiyo ze tukola ffe nnyini abantu babiri oba basatu ffe abalwana. Kati lwaki mubanja Federo? Federo bagibawa nga balaba nti nammwe ddala mulwanye muyina kye mukoze. Naye mmwe bwe muba mulowooza nti mwetaaga Federo mulyoke mukole buli kintu, mwerimba mwekka. Ndowooza Federo mwagala ya mu mpapula ya biwandiiko, temwagala ya kukola. Ate olaba bino bye tukola bye bintu ebyandibadde biteekwa okubanja Federo. Naye kaakati bwe kibeera nti mwe mubiwuliriza ne mwebaka, oluvaawo nammwe mwogera ne mutuuyana nti mubanja Federo. Mukkirize abakulembeze baffe bagira bakyabafuga, nze nkibagamba kubanga ffe nnyini tetwefuddeeko. Katonda ayamba yeeyamba. N'olaba n'abavaayo abakulembera abalwanire tulwane waakiri tutuuke we twagala. Naye mumuŋŋoola, mumulaba mu mutwe abakoowola, musiise ne ssente zammwe mulinda bagulewo ebimansulo, mugende muyingire mutandike mukole ki? Kale katubasabire. Ekintu eky'obwerende ky'ekintu ky'otayinza kubuusa maaso. Obwerende. Obwerende anja kyogera kubanga ndi mukakafu bangi tetukimanyi. Ebintu bino tetubimanyi. Kansooke nkunnyonnyola ebintu ebyabeeranga mu lubiri lwa Kabaka Kintu. Era mu lubiri lwa Kabaka Kintu mwe mwatandikira ekintu eky'obwerende. Obwerende. Bwe njogera obwerende ly'ebbanga omuntu ly'ayinza okumala ng'awummuddeko ng'avudde ku mirimu emitongole gy'abadde akola. Nti omuntu yenna kagubeere mwezi bwe gwabanga guboneka waliwo emikolo egyakolebwanga, kati nja kuwa ekyokulabirako. Waabangawo empisa ezaabanga mu lubiri lwa Kabaka Kintu Magonga. Omwezi bwe gwabeeranga gunaatera okuboneka, abantu bonna baatyabiranga ddala enku zaabwe. Era bwe gwabonekanga nga tebakola mulimu gwonna, baatuuliranga ddala ennaku 7. Edda nnyinnyonnyola biro ebyedda mu lubiri lwa Kabaka Kintu nga bwe baakola, kubanga be baavaako eno enkola y'okuwumula ffe gye twogera nti omukozi yenna agwanidde afune liivu, omuntu yenna akola omulimu agwanidde awummulenga. Mmwe ndowooza ye gundi off gye mubanja buli lunaku nga bwe mukyogera, naye temumanyi wa gye kyava. Ebintu bino tebyava mu abo abaami Abazungu. Byatandikira ku bana Abaganda abaali tebaasoma era abatamanya yadde kwatula nnyukuta A. Naye ffe olw'okuba nti manya tusomye mbw'osobola n'okwogera Oluzungu mwe mulowooza muli baakabi. Kyova olaba abamu babiŋŋoola balowooza nti gwe ne bw'oba wasoma n'obeera ndowooza tukozese ekigambo ky'abavubuka ab'ennaku zino eky'okuzalawa, n'obeera ng'obizalawa. Obizalawa lwakuba tomanyi. Golowooza ffe ababaweereza tetwasoma. Gwe bw'osanga omusamize musabo ng'olowooza teyasoma, banja balina PhD. N'amaliriza okusoma, amayembe g'ewaabwe n'emizimu ne gimutwala ne bazimba essabo. Gwe n'oba okyazannya. Tubalabye bangi nnyo. Tozannyanga na kintu kye bayita obuwangwa. Kaakati
abaabanga mu lubiri lwa Kabaka Kintu omwezi bwe gwabonekanga nga bateeka okuwumula kaabanganga kalombolombo ne kaakati ke tuliko lwakuba nti ate ffe twakakendeeza. Kati wano ewaffe ssebo ofu bw'ebeera ya lunaku lumu. Bannange lunaku lumu. Ennaku ezo 7 bwe zaggwangako ne balyoka batandika okukola emirimu gyabwe naye nga baawumulanga ennaku 7. Oluwumulo olwo lwe baawumulanga ng'omwezi gwakaboneka, ekyo mu Luganda kye tuyita obwerende, era mwe gye muyita leave oba mugiyita leave oba off. Omanyi olwo Oluzungu sijja kulimba nasoma naye nze okuva lwe namanya nti buli bw'olwogera naawe oba okkiriza okubula ne ntandika okugenda nga ndwerabira. Gye muyita off ndowooza gye muyita off. Ofu yange ya lunaku lwa nkya Lwakutaano n'owulira kaabulingane ebigambo twalema n'okubiza mu lulimi lwaffe. Ffe abalwana ne tulwana. Oba nze Muganda nze kabala temukyali Baganda. Aha. Ne nange bwe mba nze Muganda nze nja kubivaamu. Nja kukkiriza nzire ku luuyi lwa maama wange mukyala Munyankole, nja kudda ku luuyi olwo mbeere eyo nange nsooke nsirike munnange ate tunaayogera ki? Okuwumula okwo kwe baayitanga okw'obwerende oba ekyo mu Luganda kye twayitanga obwerende mwe kye muyita off. Bino ebintu bannange nzaagezezzaako okulwana okulaba nti ebintu byonna ebyafaayo eby'ensi Buganda eyitibwa muwawa byonna mbisomesa abantu baffe tubimanye. Naye ekinnuma era ekimmalamu amaanyi bantu abafaayo batono tukimanyi muwuliriza. Temutulimba. Toyinza kunnimba tukimanyi gye muli. Ffe Abaganda bannange batumanyirenga mu kuwulira bwe vaayo enkya olangire nti Abaganda enkya mujje munone emmere olaba abantu abanaakuyiikira. N'olwekyo tonnimba gye bali bawuliriza. Kabaka Kintu okusinga ye yawumuliranga ddala anaamala ennaku 7. Naye mu kunoonyereza kwange kwenkoze ng'ab'Emmengo tebanyambyeko naye ng'abantu Ssekinnoomu abangoberera be bannyambi, nkizudde nti ekyakozesanga Kabaka ekintu ekyo kwabanga kuwa mwezi kitiibwa ate kwabanga ng'okusaba mwendowooza kwe muyita okusamira nga yeebaza Omutonzi asobodde okubeera ng'agatta obwakabaka bwe n'okubeera ng'akuuma abantu be n'okubagabulira. Mwe kati Sande yonna mudduka mu makanisa amasinzizo Abazungu ge baabaleetera. Kazi mwali mu kizikiza be baaleeta ekitangaala. Ne bannange abantu lwotuzannya na muntu ng'agambye kufufugaza buwangwa bwamwe kubumalawo. Mbu Afirika yalidde akakontinenti. Ani akulimba? Gwagamba nti Afirika yalidde akakontinenti kyogamba nti tetwalyanga, tetwazaalanga. Kyoyagala otugamba nti n'okwambala kwonna tetwayambala. Ebintu ebimu kale bikaabya.
olw'okuba Kabaka Kintu yawummulanga ennaku 7 n'alagira abantu be, abantu nkugambye baatyabiranga ddala enku bwe baakizuulanga nti omwezi gunaatera okuboneka. Ne batyabira ddala enku ne bamala ennaku nga tebakola mulimu gwonna wabula nga bali mu kwebaza. Mwe kati kyemuyita okusamira mbu byonna byaddiba. Tojjululanga kabonero ka nsalosalo. Bajjajjabo ke baaleka basimbye bw'obanga onoonya emirembe ne bw'obanga onoonya ebisiraani n'okubonaabona kwonna okajjululanga n'otandika okweyogeza nti byali byadda. Nze mbabuulira kyova olaba nabagamba mbasekerera abalowooza nti mmala. Ebigambo byange tebiyinza kufiira bwereere, tebakulimba kavuna obeeranga obiwuliriza. Tebisobola kufiira bwereere oba obivujjiridde oba tebiyinza. Nja kulaga lwaki tebiyinza kufiira bwereere we nnaaba nfundikirira. Kabaka Kintu bw'amala okubula anaabulira mu lubiri lwe, eyo nno yafuukira ddala empisa, era wano we tutandikira okwebaza omutonzi buli lunaku olwandibadde ng'olwa Sande oba olw'ennaku 7. Kyokka weewuunye bano bannaffe batuubya nti bw'oyingira mu Bayibuli byafaayo by'abo abasajja gwe bw'onaaba owakana lulwo. Bw'oba oyagala tuyingire mu Bayibuli nayo tugisensebule tugisewalike ebeere Kulaani, era beera ng'ombuulira. Olaba twabulwa n'omuntu ayinza okuvugirira emisomo nsobola okuyiwa Bayibuli yonna ne Kulaani. Mu eddiini mukyazikwasa ekisa. Nti manya Katonda yatondera ensi ennaku 7, olw'omusanvu ne lubeera lwa kuwummula. Okwogera ebigambo ebyo ne Bayibuli okuyingira n'abazungu abo ebintu byabwe ebyafaayo byabwe biteekamu ennyo ssente, kwe kubukala mu mitwe gy'abantu ne kaakati ne badde by'obuwangwa. Neffe wano ne tubakoola naffe tubasigemu ebyaffe, beerabira ebyabwe. Omuganda n'ayongera ssente ye agitunguza mannyo ku luuzi agezizzaako, naye abamu yeeyongera gisiba ku kikondo nagikukulira eyo ebuziizi, ojja kufa ogirekewo. Ate olowooza oli wangaala emyaka 8? Ye lwaki teweeyongera gikweka nayo ne bagibba? Bannange obusungu butwogeza ebintu. Aba kyeyongera okubeera nga agikukulira eyo ebuziizi ne bagibba, ne bamuteega ne bamutemako omu. Naye nga omwezi we gwabonekanga kaabanga kalombolombo kakulu nnyo, era Kabaka Kintu teyakolanga mulimu gwonna, yabanga mu mayembe. Waliwo ekintu kye baayitanga okukwata mu mayembe. Kwabeeranga kwebaza, kusaba, kubeera nga yeebaza omutonzi. Era baamuleeteranga amayembe ge n'abeera nga yeebaza n'okubeera ng'asinza. Era ke kaabanga akabonero akalaga nti Kabaka Kintu amaliriza okubeera nga yeebaza omutonzi. Naye tekaabalibwanga bwe yabanga takute mu mayembe. Eri abataagala gawulira. Ate nze kinnuma abataagala gawulira naye nga yeesiba eyirizi mu kiwato, n'otunuulira omutwe gw'oyo n'ogamba kaliraba ono. Mutaagala wulira ebyo bya sitaani, bulya bw'ayogera amayembe, bulya bw'ayogera okusamira, kyokka ayogera ebyayina yirizi mu kiwato. Bw'aba tagiina abaana be baziina mu kiwato. Kati ne weebuuza naye entigiira y'abantu baffe yeeri etya?
aha bamikwano gwe bukyotandika okukola ddi lw'obeera ne ofu oba gw'okola lubeerera oli nga ye talinaako nnaku za kuwummula lubeerera akola oyinza okugamba yatandikawo pulojekiti y'emirimu egy'okkola. Obwerende bulina omugaso. Ekyokuddamu kiri nti bulina omugaso kubanga buli bw'owummula kikuyamba okwefumiitiriza ku bintu by'ozookola, kikuyamba okugendako mu b'eŋŋanda zo oba okunyumyako n'abantu, kikuyamba okutegeera ensobi zo, kikuyamba okuddamu amaanyi n'okusobola okumanya wa w'okoledde ebikyamu n'ebituufu. Ogwanidde okubeera ng'ofuna obwerende. Weewummuzeeko ku mirimu. B'Abazungu tebalina nkola eyo ey'okukola lubeerera oli nga tayinza kuwummula. N'olwekyo funa gwe kennyini bw'oba teweewadde mbeera ya bwerende bw'oba ng'omanyi weekozesa teri n'omu agenda gikuwa. Kale bw'oba tofunye ofu anti kati kye mwagala kuba kati muli Bazungu Baganda muli Baganda kyeruppe bw'oba tofunye ofu oba leave kankyogere bwe ntyo kubanga leave kye kyandibadde ng'ekyobwerende. Eri ayinza okwagala era nnyongere nnyonnyole nti obwerende omugaso gwabwo sijja kwongerako. Nina ekintu kye njagala njogereko. Abantu kye mutatwalanga ekintu ekikulu. Nali ntunuulira amawulire. Emabegako waliwo kalina gye baali bazimba ndowooza ku luuyi lw'e Makinde n'egwa netta abantu abaawerirako ddala. Ndowooza emirambo gyawerera ddala 10 kubanga waliwo 7 ogwali gwakakakasibwa nti bafudde, abalala baafiira mu ddwaliro. Abasinga temumanyi lwaki amayumba gagwa. Abasinga temumanyi lwaki mubeera mu nnyumba oba ozimba ennyumba yo nga y'abapangisa lubeerera n'obeera ng'oliwo kwereega nabo. Tebakuwa ssente badduka kiro. Abamu oluusi n'oyingira ennyumba ng'erimu bizibu byereere. Byonna ffe tetubimanyi tubiraabulabye ate olumu tetubyefumiitirizaako. Naye waaliwo emikolo gye baakolanga nga batandika ennyumba. Nkulaga ebintu bye twafiisa naye nga byonna gaali matendo. Obwerende bwo twabufiisa. Afunyeyo ofu eba ya lunaku lumu mbw'ayoza ku ngoye enkyadde yakole. Ekyobwerende nakivuddeko naye ekirungi nkunnyonnyodde kyatandikira Kabaka Kintu. Amayumba gano gaabangako emikolo gye bataayinzanga kubuusa maaso. Bwe baabeeranga bagenda okuzimba ennyumba, omukolo guno no gwatandikira ku nnyumba ya Kabaka Kintu. Olaba abantu bannanga abataasoma baali bagezi naye abaleero abasomye obugezi bwabwe tubunoonyeza bubuuza. Omwami gwe baayitanga Kakulukuku ow'Olugave bwe baabeeranga bagenda okuzimba ennyumba, oyo omwami Kakulukuku ennyumba ya Kabaka Kintu gye njogerako kubanga ennono gye ŋŋenda okunnyonnyola atandikira ku gundi eno gye ŋŋenda okunnyonnyola. Ennyumba eyo baagirasizangako, waliwo kye tuyita okulasa. Akasolya k'ennyumba ennyumba eyo yakolerwanga olunaku lumu oba yabanga yakigwerawo, yazimbirwanga olunaku lumu.
temwasulangamu muntu abalinzi ababanga tebanamanya bakyala ffe be tuyita enteeka mu Luganda be baagirasanga. Nakunyonyodde twawule lyajja okubuzaabuzibwa nti ate kalukukulukuku gwe bagiza kakulukuku gwe baagirasizangako. Yakolerwanga olunaku lumu neggwa teyasulangamu muntu wabula gwabanga mugugu gwa Kabaka Kintu n'ebyamakulu ebirala ebyabangamu. Ebyo byonna byenkunyonnyola byabanga mu lubiri e Magonga oba enno naawe mu Busujju. Kubanga Kabaka Kintu gyakuba ekibuga kye bwe yava Emmangiira Ekyaggwe gye yasookera ddala Emmangiira bwe yavaayo ate n'agenda e Magonga gye yakuba olubiri lwe era eyo gye yabulira ne kaakano. Ennyumba eyo ekituufu kiri nti lyabanga ssabo. Mwasulibwangamu abakazi ate era n'ennyumba ezisinga bye ŋŋenda okukunnyonnyola kaabanga kalombolombo. Kyova olaba wano tuyina n'ennono bwe tuba tuzimba essabo tukyayinza okulizimbira olunaku lumu bwe tuba tuyina abantu abamala, naye ate era tukyayinza olizimbira ennaku ezisukka. Naye waliwo akalombolombo bwe kibeera nga kiggwa oba essabo nga bw'onaagamba ekiggwa ky'ekika tukizimbira lunaku lumu. Lwaki tukikola? Ndi kinnyonnyola naye ng'ennono ate yasibuka kuno. Kantandike ekitundu ekyokubiri ekiba kyakusatu. Ekyokusatu nkunnyonnyole.